Sitono just eddoboozi nti nze range gye nnyimbiramu eri high. Kayimba kagenda katya? Kyobuzibu Owooma Nosuka. I'm in love with your whole body features. Baby, ogenda Owooma Nosuka. I'm in love with your body structure. Vase emu negamba etya? Vase sokega. Sityenga weba nambuza ni agutwala online. Nze yegwansita sifayo bali bamekabe wasanga kati nza kulina. Wenalozako bugalo n'enkomba sabula mbaiboneze nkwata ekiberengera bawe kibwatuka enali ndowooza olwo ne bikyuka newe kunaaba kusima mpuku ndisima nkubika amatu kufune ng'oli mupya tuku kugwe ndi wakola mputu obuzibu Owooma Nosuka. Wow. Yeah. Nabo ne baddamu. Kati wagenda okayimba like oyina ekiro kye wali obaddemu nga kiri massive nnyo. N'omugamba baby girl. Nedda actually. Nze muntu ayimagininga nnyo ebintu. Omuntu Owooma n'asukka aba atya? Omuntu Owooma n'asukka ye muntu Owooma. Kale okuwooma kirimu engeri nnyingi. Zitunyonyole. Bwana Kampala! Karuka Sita! Pali live mu Kampala! Muchakecha concert au Owooma showground na 17 November 2023. Shilingi mtwale bili VIP mtwale 5 ate meze ya milioni 2 ate bwogula mangu wale badi etiketi ya mtwalo gumu okufuna tiketi ya chekecha nyika kamunyenye 85 kamunyenye mwenda kadala nyingi za merchant code nya35 msamvu mwenda nya msamvu hawo ngori muchakecha mwacheke beautiful Karuka Sita Slender small mama Sita baby mama Owooma showground 17 November twagala biplandi baby ebyakola sente biwoza kimuchoka abasajja twabavaako dda bakulabye baagala buli kiseera bafuna banyazala abambaine banyazala mwenda Karuka Sita live in concert Chakecha concert Owooma showground 17 November hakutuusibwako Victoria University. Kale ku mukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira webali nnyo webayiri ddala naffe tujja sigala nga ate tukuwa eyo byennyini ebirimu ensa by'oyagala okubanga ate olaba kubongera ku bavubuka okutumbula ebitone by'abavubuka kye tusinga okumanya wano okukola ku mukutu guno kale n'olw'ensonga eyo tuteekayo nnyo amaanyi okola nga buli muvubuka afuna ku platform ng'eno n'abanga oba oli awo ayolesa kyayina. Onako leo tusinzidde ku Landstar Hotel opposite Papa Sport kifo kirungi gardens nnungi bayina obusisiro obulungi gwalina birthday parties baby shower party yonna reception ya mukolo bayina sauna balina steam bath bayina ebintu byonna weebiri bulungi gym weeri bulungi nnyo ebintu byonna birungi nnyo wano ku Landstar Hotel bali opposite Papa Sport bobera ku Papa's n'otula opposite hotel kuli opposite yeyo Landstar Hotel so woboze ate bali ku luguudo walungi nnyo woboze jangu atobere nga weeyagalirawo obulamu butambule bulungi nnyo 22 December tuli Egypt tuli Cairo Christmas season yonna okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 tugenda beera Egypt so muganda wange jja tugende gwayagala ka holiday ne mukyalawo inamba ya Africa One Tours and Travel wansi awo bakubireko olabe nga ate otwegattako nange mwennyini nja kubaako ffenna nga ttiimu yange tugenda kubaako we have fun tuseke tunyumye tulinye olusozi we have fun we jubilate we celebrate every moment ebadde mu guno omwaka ffenna nga tuli wamu Nile Cargo otambula naye maama Kusaba Research Clinic ne Hasi Beauty Parlor Hasi Beauty Parlor balungi nnyo mu kuyoyoota olususu bano bo bali awo ku Italian supermarket obasange bwe muyenga begatteko obeere nga ate olususu olubeera maridadi sana. Onako olwaleero ku shoni nako omwana mulenzi muvubuka ina akayimba ke ka trendinga ku TikTok katambula bulungi nnyo bangi nnyo mwakawulira naye oba oli awo mwagamba nti akayimba nkamanyi naye omuyimbi tetumutegedde gonna onako olwaleero
badde nsaba asooke ababuuzeeko for the very first time on this show, ababuuzeeko n'oluvannyuma oba oli awo tutandikira mukama wange badde nsaba otule bulungi abantu babuuzeeko ogulewokko abalabi ba ALLANCRUZ exclusive nze Maxan Mr Fine Lines era nga ndi very happy okubanga awo ndi wano gulawokko kubanga engeri gy'oli omuyimbi omupya omuntu yeetaaga nga bw'aba akusanze mu kkubo asobola ogamba y'omwana eyatuyimbira akayimba ako kituufu oli otya ndi bulungi muganda ja kwogerako nnyo ndi bulungi kuba kati musajja akulanga oli musajja muggumivu ate nga akaloboozi koovaamu wali osanzeeko bawunsa nga alina omubiri munene nenaga faawawo so kituufu oli otya ndi bulungi bakuyita bampita Maxan Mr Fine Lines Maxan yeah Mr Fine Lines Fine Lines kitege Fine Lines kiva kuki Fine Lines linnya lyange lyenneewanze ng'omuntu okusinziira ku nze engeri gye mpulira gye mpandiikamu nnyimba zange otyo ne layini zange so owulyanga engeri gy'okolamu ebintu ebyanjawulo eri fine olina layini eziri fine eziri fine okay kyemba neyita Fine Lines oli mwana nzaalwa yawanga abantu webagamba nti nze ndi w'ekawa empe nze ndi w'emakindi egoli wawa nze banzaala Mbuya Nakawa oli w'Embuya eri Mbagagga Mbuya eri mu wansiko Mbuya ayina wansiwa Mutungo eyo okulidde ku Mutungo nkulidde Mutungo awo nga nkulidde Mutungo nga sikulaba nange nkuliddeyo naye nga sikulaba so kirabika twali tetunnazitegeera nti buli omu akola kubanga kati bw'oba ku Mutungo okwo mba nina okubanga nkumanyi kunnya paka eri ku Twins eri paka eri Bbiina yonna ntegeerayo bulungi gye nkulidde gy'okulidde ya gye banzaalidde awo nga kusatu ewali ennyumba ya jjajja wange okuze ne jjajja ankuze ne bazadde bange ne bazadde bo naye nga muyina ettaka e Mutungo ya tulina ettaka ennyumba yawe Mutungo bintu mwabiteekateeka nze kasita ogambye Embuya ntegeereddewo nti jjajja ateeka kuba alina ettaka e Mutungo oyinza okuba omumanyi bamuyita Mwami Kigundu yafa actually yafa bali bamuyita Mwami Kigundu Sulaiman ndabika mmumanyi yafa okay era lyerinnya lye lyensitula lino banange bampita Kigundu Sulaiman ageeta oli musajja musiraamu kituufu nnyo okay soko otuyiremu gundi nga tetunatandika sheno okay a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mukama tusaba ayi Allah tusaba otuyambe eno interview eveemu amakulu genaleeta era tusaba na buli omu yenna atulaba afune ekyokuyiga oba naffe alweko tekyatwongerako amiina kale awo tugenda tutandikira olunaku olwaleero omuntu akulaba omulundi ogusooka wayimba akayimba kyako buli omu kagamba ku TikTok nti omwana yayimba akayimba oyo kuba nze nalaba duets eziwera naye nange mbadde simanyi naye eddoboozi bw'oliwulira mpulira nga ki etava mu ggwe nga nfaanana ki oloseo mpulira kali ka sound akali ku TikTok akaloboozi katono akaloboozi eddoboozi actually si ttono just eddoboozi nti nze range gye nyimbiramu eri high kayimba ku kagenda katya ky'obuzibu Owooma Nosuka I'm in love with your whole body features baby ogenda Owooma Nosuka I'm in love with your body structure verse emu negamba etya verse esooka ega sityenga webanambuuza niye agutwala online nze yegwansita sifaayo bali bameka bewasanga kati nza kulina
wenalozako obugalo n'enkomba sabula Mbayibo nezenkwata ekiberengera bawe kibwatuka enali ndowooza olwo ne bikyuka newe kunaaba kusima mpuku ndisima nkubika amatu kufune ng'oli mupyatuku kugwe ndi wakola mputu obuzibu Owooma Nosuka. Wow. Yeah. I believe that sound banji nnyo mwajiwulira ku TikTok and I believe banji nnyo temwawaayo nnyo oluusi kumanya omanyi nnyo TikTok okuzijja nnyingi naye akayimba it trended for some time akalaba nnyo abaana nga bakasaliramu obuntu mu CapCut nenga wow it's a beautiful song. Ani yakuwandiikira Newandiikira ennyimba zange zonna nga olidde erinnya nti nze Mr. Fine Lines. Era nziwulidde Fine Lines. Yeah, so kati music wange yonna gwe muwulira manya nti aba nze nga nawandiise. Wasoma? Nasoma. N'okomawa? Nakoma ku university level lwakuba teyaggwa. Fujjo? Oba emputtu gy'oyogeddeko? Si emputtu wabula lyali bbula lya ssente. Kati just twagenda ne tufunamu awo obuzibu awo nga tusoma twali tumaliriza but before even that mzee wange omusajja yali yafa nga tukyali awo mu form 3 so studying mama nasindikako mama nasindikako paka awo ne tutuuka ne tumala 6 university awo wekyagaana ate nga tulina ne bato baffe so nga kitunulamu n'ogamba nti nze okontinuinga katesti kandike bano abatannatuuka nabo basobole okutuuka but in that process that's when I discovered that nsobola okubaako nekirala kyenkola that is music. Wow. Yeah. Music akutambulidde atya so far Mr. Fine Lines? Music era so far jane sijja gamba nti mbi nnyo sijja gamba nti nnungi nnyo cause era tukyahasolinga but so far okusinziira kujja nenga we yatandika at least you can say that we are getting somewhere. Omaze mu bbanga ki? Wotuukidde ofuna akayimba kale akayitaayitamuko? Professionally this is my second year but nga era omanyi nti oba watandikawo kirowoozo ekikola music kiba kyajja ddako n'ogezaagezaako awo but professionally this is my second year. This is your second year? Yeah. Oluyimba lwakumeka? Oluyimba lwange Owooma Nosuka. Owooma Nosuka luwadde nga luyimba lwakutaano. Luwadde nga luyimba lwakutaano. What is so hard mu music? Music? Oli omuvubuka akulaba. Actually ekiri hard mu music I think kutoba kulaba nga music watuuka ku buli omu. I think it's the biggest challenge because a lot of people out there tuba ne music naye nga like we have no tetulina ngeri gye tumutuusiza abantu bonna okumuwulira ate nga buli artist kyeyandiyagadde okusookebwako so nze challenge eyo gye nsinza okufeesinga because ebisigadde ebibaawo nti sente tuzinoonya of course we have to look for money wadde tetuzirina so tuzinoonya mu buli mbeera weziganye ne zigaana naye kati mukama ffe yatuwa kimu nti we have to sing for people so nze neba biganye nsobola okuyiiya ne ngenda mu studio nenkola ki nenjiya oluyimba so nze challenge gye nsinza okufuna y'okupushinga music ono okulaba nga atuuka buli wamu mpozi n'ekirala omanyi nti music is very costly not only pushing the music but also the process you are making music. Promotion. Yeah, not only promotion like also the videos because videos genda kujjako sente nyingi kwambala biki byonna so music ali costly ng'era okimanyi naye challenge ezisinga okubeera nga etutawaanya ffenna ya music kubanga atuuka ku bantu. Where do you get the money ng'omuvubuka omuto z'oteeka nze sirina sente zenteeka mu music but fortunately I have a team. I have under management. Bw'oyogera ku management kiba kinene banga company eri eyo bo basayininga bayimbi oba wali abantu bambaga management naye nga basically ayogera ku mikwano gye giri awo? No, it's professional management. It's Budgeta Cypher Music House. Yeah, professional management. So bebanyambako kwasaganya bino ebintu ebisigadde nze
nkola ogwange then nabo ne bapushinga music ne bakola videos ebintu ebito ne bitambulawo ebityo mpola mpola. Okay. So basically omuntu bw'aba yagadde okuyamba financially. Omuntu aba yagadde okunyamba financially kiri very fine. Kiri very fine. Basobola okukwatagana ne bemukola nabo? Yes, so okukwatagana ne betukola nabo. Ne mubaako n'enzikiriziganya gye tutuukako bwebanga yeetaagisizza. Then ne tulaba ekigenda mu maaso. Obuyambi bonna tubukkiriza ba. Mbeera ki gy'otera otuukamu awo ng'olina music wo n'ogaa naye n'otunuulira ebitambula mu ggwanga n'ogaa kati singa ntuukako awo ng'omuvubuka yenna oba birooto embeera gy'otera otuukamu awo n'ogamba nti mwana leero ki ng'owulira mwana biringa ebiganye naye ng'owulira ate you have to keep going. Embeera nze ntuukako almost ndowooza mu buli nnaku nga 3-2 ntuukako nnyo cause omuntu ayinza okulaba picture yo kungulu naye nga tamanyi kikyotuddeko emabega. So nze ndi muntu alina responsibilities ennyingi wadde oyinza okundaba n'ogamba nti talabika responsibilities but I have a lot of responsibilities. Nina people I have to look after. Nina kale ebintu bingi n'ebirooto byange ng'omuntu naye nga omanyi nti music yo naatunyigiriza owo ekiseera otuuka n'ogamba maani akayimba kange kali eyo katambula naye nyinza n'okuba wano naye nga sirinaamu kyakulya. Embeera etutuukako n'osanga nga akayimba katambula but okitegeera. So music we Uganda tulina ekizibu ekyo nti you can have a song but you can fail to get money out of it, or you can have the song naye sente ne zisigala nga era tezinnajja bulungi. Nti there are a lot of people fellow artists abali eyo nga balina talent y'amaanyi bayimba bulungi nnyo nga n'oluyimba n'olukwata n'oluwulizi n'oluteeka wano oyira nogaa this is something that must be heard everywhere. Naye ng'ate tesiwe kiri ate ng'oli akulaga nti buli kimu akikoze. So oluusi wandigambye nti oba ziba ntegeka za Mukama but era tumusaba Mukama naye olw'oluusi ebintu ne bikola ki ne byekwatamu naye ate kitugana kusigala nga tugenda mu maaso kola. Tuli ne Mr. Fine Lines hanze akanyaako kanyumidde nnyo. Tuli ne Mr. Fine Lines naye nga okutwaliza wamu endongo eno gwe ki ekyasinga okuleeta mu ndongo? What do you want? Kikyoyagala? Nze kati ekyasinga okundeeta mu ndongo ekisooka first it's a good life because music is earning. Tetukola music kubeera awo kuyimba mwaka ku mwaka ng'oli awo. So first of all we want to earn and get that good life we want. Then n'ekirala nze njagala ekirooto kyange kyakulaba mama wange nga musanyufu. Mama wange atobye nnyo okulaba nga tutuukako wano we tuli. So one of my biggest dreams is making that woman happy. Yeah, so Mukama wanaaba nsobozesezza nga ntuusizaayo gye nnaaba nsobodde nsaba kyekimu ku kintu kyaba nsobozesa okuba nkola. Mama wange saawa zino siyinza gamba nti alina omulimu gwakola but gyali eyo mu kyalo she has our little brothers and a sister. You're first born? No, I'm actually the second born. Naye nina bato bange balala bana. Yeah, so I carry the responsibility also of first born. So ekirooto kyange kulaba nga era abantu bange abo bonna mbaako ne mbateeka mu bulamu bweyagaza. Akayimba kapenetrating akati ya TikTok eri eyo omuyimbi ali eyo ng'alina ennyimba naye maama agamba mu mukikola mutya gwakaako kaayitawo katya? Nandigambye oba bisima simanyi because usually omuntu oba otadde akayimba usually expectations oluusi ziba high oluusi ziba low. Kati nze to be honest kwaka akayimba expectations zange tezaali that high. Nga onaata akayimba nga wenna olina omukugamba leero mbalina
and it was different on that song because twakata tuli awo tutyo nganze omuntu ndi awo wentyo naye just nange chan surprising anti we trying okukapushinga ate reception yako surprising afenna so obacha woyinzo kigamba nti oluyimba lwalina engeri gye lulimu but n'ekirala kye nalaba abakola oluyimba nze nganze I think woguwuliza music wange you get a different feel nti ojjawulira ekigambo nti it is the normal word but nze engeri gye nnyimbamu oluusi baako n'ebintu engeri gye mbiwuliramu n'enkiyimba mu ngeri ng'eri awo weetyo oba oli awo n'enyumira abantu so nyinza ogamba nti ekyo ekimu kukyanyumisa oluyimba olwo abantu ne balwagala but all in all nze era nkizayo ku Katonda kubanga man si byangu okubanga oluyimba lutuukawo we lutuuse si gwali ewala ennyo oba si gwali obulungi ennyo but what's that happiest moment in your career for now? Happiest moment wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian okusookebwako so nze nganze challenge eyo gye nsinza okufeesinga because ebisigadde bibaawo nti sente tuzinoonya of course we have to look for money wadde tetuzina so tuzinoonya mu buli mbeera weziganye ne zigaana naye kati mukama ffe yatuwa kimu nti we have to sing for people so nze neba biganye nsobola okuyiiya ne ngenda mu studio nenkola ki nenjiya oluyimba so nze challenge gye nsinza okufuna yeyo y'okupushinga music ono okulaba nga atuuka buli wamu mpozi n'ekirala omanyi nti music is very costly not only pushing the music but also the process you are making music promotion not only promotion like also the videos because videos genda kujjako sente nyingi kwambala biki byonna so music ali costly ng'era okimanyi naye challenge ezisinga okubeera nga etutawaanya ffenna ya music kubanga atuuka ku bantu. Where do you get the money? Ng'omuvubuka omuto zoteka music. Sina sente zenteka music but fortunately I have a team. I have under management. Bw'oyogera ku management kiba kinene banga company eri eyo bo basayininga bayimbi oba wali abantu bambaga management naye nga basically ayogera ku mikwano gye giri awo. No, it's professional management. It's Budgeta Cypher Music House. Yeah, professional management. So bebanyambako kwasaganya bino ebintu ebisigadde nze nkola ogwange. Then nabo ne bapushinga music, ne bakola videos, ebintu ne bitambulawo ebityo mpola. Okay. So basically omuntu bw'aba yagadde okuyamba financially. Omuntu aba yagadde okunyamba financially kiri very fine. Kiri very fine. Basobola okukwatagana ne bemukola nabo? Yes, so okukwatagana ne betukola nabo. Ne mubaako n'enzikiriziganya gye tutuukako bwebanga yeetaagisizza. Then ne tulaba ekigenda mu maaso. Obuyambi bonna tubukkiriza ba. Mbeera ki gy'otera otuukamu awo ng'olina music wo n'ogaa naye n'otunuulira ebitambula mu ggwanga n'ogaa kati singa ntuukako awo. Ng'omuvubuka yenna oba birooto embeera gy'otera otuukamu awo n'ogamba nti mwana leero ki ng'owulira mwana biringa ebiganye naye ng'owulira ate you have to keep going. Embeera nze ntuukako almost ndowooza mu buli nnaku nga 3-2 ntuukako nnyo cause omuntu ayinza okulaba picture yo kungulu naye nga tamanyi kikyotuddeko emabega. So nze ndi muntu alina responsibilities ennyingi wadde oyinza okundaba n'ogamba nti talabika responsibilities but I have a lot of responsibilities. Nina people I have to look after. Nina kale ebintu bingi n'ebirooto byange ng'omuntu
nenga omanyi nti music yo natunyigiriza awo kiseera otuuka n'ogamba man akayimba kange kali eyo katambula naye nyinza n'okuba wano naye nga sirinaamu kyakoya embeera etutuukako n'osanga nga akayimba katambula but okitegeera so music we Uganda tulina ekizibu ekyo nti you can have a song but you can fail to get money out of it, or you can have the song naye sente nezisigala nga era tezinnajja bulungi nti there are a lot of people fellow artists abali eyo nga balina talent y'amaanyi bayimba bulungi nnyo nga n'oluyimba n'olukwata n'oluwulizi n'oluteeka wano oyira noga this is something that must be heard everywhere naye ng'ate tesiwe kiri ate nga oli akulaga nti buli kimu akikoze so oluusi wandigambye nti oba ziba ntegeka za Mukama but era tumusaba Mukama naye olw'oluusi ebintu ne bikola ki ne byekwatamu naye ate kitugana kusigala nga tugenda mu maaso tuli ne Mr Fine Lines hanze akanyako kanyumidde nnyo tuli ne Mr Fine Lines naye nga okutwaliza wamu endongo eno gwe ki ekyasinga okuleeta mu ndongo what do you want kikyoyagala nze kati ekyasinga okundeeta mu ndongo ekisooka first it's a good life because music is earning tetukola music kubeera awo kuyimba mwaka ku mwaka ng'oli awo so first of all we want to earn and get that good life we want then n'ekirala nze njagala ekirooto kyange kyakulaba mama wange nga musanyufu mama wange atobye nnyo okulaba nga tutuukako wano wetuli so one of my biggest dreams is making that woman happy so Mukama wanaaba nsobozesezza nga ntuusizaayo gye naaba nsobodde nsaba kyekimu ku kintu kyaba nsobozesa okuba mama wange saawa zino siyinza kugamba nti alina omulimu gwakola but gyali eyo mu kyalo she has our little brothers and a sister. The first born? No, I'm actually the second born. Naye nina bato bange balala bana. So I carry the responsibility also of first born. So ekirooto kyange kulaba nga era abantu bange abo bonna mbaako ne mbateeka mu bulamu bweyagaza. Akayimba kapenetrating akati ya TikTok eriyo omuyimbi ali eyo ng'alina ennyimba naye maama agamba mu mukikola mutya gwakaako kayitawo katya nandigambye oba bisima simanyi because usually omuntu oba otadde akayimba usually expectations oluusi ziba high oluusi ziba low kati nze to be honest kwaka akayimba expectations zange tezaali that high nga onaata akayimba nga wenno olina omuvugamba leero mbalina and it was different on that song because twakata tuli awo tutyo nganze omuntu ndi awo wentyo naye just nange kyan surprising anti we twatrying okukapushinga ate reception yaako yatusurprisinga ffenna so obacha woyinza okigamba nti oluyimba lwalina engeri gye lulimu but n'ekirala kye nalabako oluyimba nze I think bw'oguwuliza music wange you get a different feel nti ojjawulira ekigambo nti it is the normal word but nze engeri gye nnyimbamu oluusi baako n'ebintu engeri gye mbiwuliramu nenkiyimba mu ngeri ng'eri awo bwetyo oba oli awo nenyumira abantu so nyinza ogamba nti ekyekimu kukyanyumisa olu oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier
Career tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairokagocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Happiest moment in my career. I think the happiest moment in my career right now is meeting the people I'm working with. Abantu benkola nabo. It has been the highlight of my career because nze nesanga nga nali tugambe omuntu abeera lucky. Because nze when nali ntandika nasanga producer wange gwenkola naye gwe bayita One Blessing gwenkola naye paka kati. So saafuna nnyo kunyigirizibwa mu kukola nnyimba because nafuna omukisa nga yali muntu mulungi ng'ayagaliza era nampa omukisa okukola byonna byenkola. One Blessing yo gwe nalabako ewadda naawo. One Blessing yakolera. Yakola One Blessing alina akayimba kange ke nayimba tannakata. Kimu akayimba kange tokamanyi. Kali wa Spice bakayita Diana. Nze n'okuba nakawulirako. Nze nno nnyimba naye nnyimba zange sizita. Nze wuliri. Nange mwennyini neesekerera. Ngenda mu maaso amma. So ekintu kya music oyo nze mu kulaba kwange happiest moment oba highlights z'omu career yange zezo okusanga kati omuntu ng'oyo n'okusanga management yange because they are really good people I've to work with. Era oba tokwataganye nabo gwe aba alina ekizibu. So I think those are the moments ze nakalaba mu career yange because byonna bibawo okusanyuka kubaawo but ekikutuusizaawo nze kyensinga okubala. So ze malanga highlights oba career moments mu bulamu bwange. Mu bulamu bwo. So awo njagala okubuuliza kana akayimba oba ennyimba zo sofa wakaperforminga ku stage mmeka era bivulu kyebyo oba performinzeko wa ebivulu sofa bingi siyinza kugamba nti biri bino oba bitaano ngamba naye biri meja kale buli omu byogamba nti guno omwaka bibaddeyo naye nga oyiseewo biringanga bitaano awo naliko ewa Martha ewa Jostede ewa reception yali etya? Reception yali nnungi nange nalabiraawo ng'abantu akayimba they can sing along. Omanyi ekirooto kya buli muyimbi okubeera ng'oyimba akayimba and people sing along with your song. So nange wentoka ku stage ngamba vuga tyobuzibu Owooma Nosuka nabo ne baddamu. Kati wagenda okayimba like oyina ekiro kye wali obaddemu nga kiri massive nnyo n'omugamba baby girl. Nedda actually nze muntu ayimagininga nnyo ebintu. Omuntu Owooma n'asukka aba atya? Omuntu Owooma n'asukka ye muntu Owooma. Kale okuwooma kirimu engeri nnyingi. Zitunyonyole. Waliwo okuwooma kwe mutegedde kwennyini kuli okw'abantu ababiri okwegatta ne munyumirwa bye munyumiddwa n'ovaawo ng'osiimye. N'ovaawo ng'osiimye ng'ogambye bannange. Ani asiima? Mwenna asinze agamba munne yaba asiimye. Gw'otera okusiima? Nsiima kyova olaba nayimba but mwaka akayimba nali sirina gwe wa specifically. Gwe wali otegeeza ki? Nze nkugambye nze nga nze omuntu jjukira ema mpandiika music. Mr. Fine Line? Tonanaagira. Sooka oyimbe mumpulire. Obuzibu Owooma Nosuka. Kati komaawo. Kati njagala ombuulire gwe what did you mean by omuntu Owooma n'asukka? Omuntu Owooma n'asukka aba atya? Okimanyi nti Allan wano wooli osobola okuba nga wawoomye n'osukka nga wanyumye. Bagamba nanyumye. Era osobola okunyumira bagamba otonya mooli. Kati ogamba otonya mooli kitegeeza nange nsobola okugamba nti owooma n'osukka cause
era statement yakozeseza yemwadde ebigambo okozeseza byaki byanjawulo nti ng'owoomedde mu lugoye olwo maama wasusseewo wawoomye n'osukka mu lugoye so ekyo nakyo kisobola okujja naye gwe ekikyo wali oyagala kuwooma ki nze okuwooma kwe nali ntegeeza era kwali kuliwa kuli wobeera ekikyala nekinogaa bannaye ekyana kino kyo amazima saagala kwogera bintu bino naye amazima go gali nti kyawoomye nekisukka but it's just an expression okulaga appreciation for anything nti maani kyonkoledde kyakabi. Do you have a girlfriend? I don't have a girlfriend. I'm very single. Ndi very single. No. You a virgin? Asili virgin. Asili virgin. Era ekyo nkyogere oba olaba nga nnimba. Olina bangi? Sirina bangi. Nze nawasa muziki gwange. Era oba oli awo nyinza okugamba gwe nali ngamba nti bannaaye Owooma Nosuka nga ntegeeza Oluyimba lwange kennyini nti oluyimba lwampoomedde. Muyimbi ki singa mba nkwadde opportunity ne nkugamba nti wuuyo bw'osobola okugamba nti naye if one day I'm given a chance ne bangamba nti wuuyo londamu muyimbi gw'oyagala oyimbako naye sobola okukola magic. Wano e Uganda oba? Wano e Uganda? Wano e Uganda nze I think njagala okukola ne ba artist bangi so omu yekka. Just londamu. Omu? Omukazi n'omusajja. Omukazi Juliana. Omusajja Maddox. Ye mwana gwe kati Maddox ogenda mujjawo okumuyimbisa ennyimba ezo Owooma Nosuka. Omanyi nedda. Omanyi wabeerawo ekintu ky'okulanga olaba obanga owuliriza kati twakula tuwuliriza ezo ennyimba za Maddox. Naye up to now like they are the songs that really stand out. Oli waddamuko? Siri wadda. Anti mwakulanga muwuliriza. Yes, fenna tukuze tuwuliriza gwe okuze towuliriza Maddox. Mbuuza gwe. Fenna tukuze tuwuliriza Maddox kubeera emyaka gye tulimu ye yayimba nga tukyali bato. So nandyagadde okuyimbako ne Maddox. Muba generation yo? Ba generation yange abayimbi abato. Baba babiri boyogedde si ba generation yo. Not one specifying the generation. Kale genda ku generation yaffe. Generation yaffe njagala kuyimba ne nandyagadde okuyimbako ne Apas. Apas? Okay. Omukazi? Omukazi. Waliwo nandujja nedda siwa generation nedda so. Omukazi yandibadde ani? But anyway, abakazi bonna nze nandyagadde okuyimbako nawe cause nze music wange specifically ebiseera ebisinga mba muyimbira abakyala so nandyagadde okuyimba ne abakazi bano e Uganda abayimba tulina bangi abayimba obulungi abalina amaloboozi balidya Jasmine bashiba basindi bangi nze bonna nandyagadde okuyimba. Kikyokozesa? Nkozesa muziki. Olina ekyokunywa kyonna kyokozesa ekitamiiza ekikuwa vibe? Toyina? Baya ku mazzi na soda. Yadde akenge? Kenge kaagaana. Ate omuti? Omuti nagwo sigugenda nnyo. Wangi? Ngulaba bulabi mu bufunze. Ogulaba bulabi? Togugenda nnyo ogulengera bulengezi. Ngulabira ali nga bagamba kale abo kabanywera ebintu byabwe. Amiina. Tulibasanga. Kale nga tumaliriza kiki ky'olina ekipya? Nina akayimba akapya bakayita nkutuusaayo. Kagenda nti bulijjo weekweseewa obadde nga ludda wa ngamba ffe twalina okubondinga kyobadde muzibu nnyo sanga tokyatobya pirooto by'amasuuka bye bino bye mbadde misinga. Pandikirayo akayimba. Njagala genda oba blessing. Blessing pozi studio eriwa?
blessing ennaku zino alinnyawo ku bantu awo but era n'oba omwagadde bantu si ene w'abagundi w'abapato Viper bantu eri wano nga ku Messi wano Kasaawe ka Messi bantu productions wali ne ka studio ka njagala nfandikirayo akayimba nga ka maama njagala kayimbira maama wange njagala muwa kirabo maama wange sanga zisinga ssente so nze nkusabira bisima byokka mwana kubairemu n'akayimba kange okampandikire ndi serious aka maama amina nze nja kuwa amawulire amannya gojja okunteramu tugende mu studio kayimbe kale neyanza nange neyanziza webalire ddala kujja nakwata budde musajja wange Saifa musajja wange oyo osanga abavubuka batono abalina passion y'endongo naye bw'olaba omuntu akwata essente nga muvubuka n'ateeka muvubuka munne ssente aba ne passion okitegeera ng'ate alina famire alina baganda be oba oli abo beyandizitaddemu kyovulaba nagambye nti nze one of my career moments kwe kusanga abantu bano bengi nabo nti oba oli awo nandisanze abalala naye Mukama yanyamba bebo benasanga ate nga they are the right people I have to work with so kyebaliza Mukama. Kale tuyanze omukutu CRUZ exclusive ababaddeko okuva gye twatandikira okutuuka obudde buno nga tumaliriza webale nnyo bantu batono nnyo abalaba interviews abayimbi abato ne bazimalako naye ogirabye n'ogimalako ekintu nekinoba ng'ate okiteredde ddala bulungi nnyo mu bwongo noga nti omwana ono kamuwa obudde muwulirize webale nnyo okumuwuliriza oba osanga bw'alituuka ekiseera n'akwatayo oligamba namulaba ku ALLANCRUZ omwana oyo mumanyi ne mumalayo kale siibula nga abantu bategeeza amannya bulungi nnyo abakunoonya ku Spotify, Instagram, Facebook, TikTok abanoonya accounts zo basobole okunoonyako ne spellings abalabe abalungi aba ALLANCRUZ nze amannya nze Maxan Mr. Fine Lines era erinnya lyange terusumbwamu abantu but tulispelinga as MC SAN MC SAN yoyo Maxan MC SAN there Mr. Fine Lines so Maxan MC nolekawo space ate wali space just MC SAN Maxan yeah so then noyongerako ne Mr. Fine Lines era nga lyerinnya eriri buli ku handle yange eya social media ku TikTok, Instagram, Facebook ne media outlets zonna ezisigadde ku Spotify, ku Deezer, ku Amazon, iTunes, Apple Music byonna kuliko Maxan era ogenda nonoonyako wali mugende mu streaming bambi obuyimba gye buli temugamba nti tebuliyo gye buli mugende mu streaming mutuwagire naffe mubeeko we mututeeka streams ezo zikola zitya mufunamu mutya sente streams ezo sente zijja streams nga mutwalo mulamba muyinza vamu dola nga mubumeka kisinzira buli app erina engeri gy'ekyajinga ey'enjawulo katugeze ku Spotify kati Spotify I think woba ogenze n'olaba rates cause rates zebagamba nti for every 5k streams tuyinza okugamba tugenda kuwa $20 wow. oba no sigambye nti exact figure but usually eba estimated value bagamba nti kuzino streams oba zino views this is the estimated amount gyogenda okureachinga so omuntu yenna oba otaddeyo music era bamala ne bakusindikira dashboard eraga nti oluyimba olwo lutambudde mu bino ebifo olufunye views weziti mu bino ebifo zikoze sente weziti na weziti so buli kimu oba okiraba details omwezi bwe guggwako ne bazikutira ku account yo naye era tebasooka ziteerawo obaako threshold